tukyali energetiki kakugwa mu ennume ne bweziba 16 kaba tegannabuwa. Bayimirira awo. Bandibadde in front. See a few ones. Achani azimuti. Neye musiru. Oba omalote bangere namu. Omaze emyaka eri mu komera bakuwadde peyiro ng'odda mu kwogera. Nga kese yakabeerawo yaliwo nga mukaaga omwezi guno mu bitundu ebya Bunnamwaya abazigu bwe baalumba edduuka lya mobile money awamu n'amaduuka ne babba ssente n'amasimu. Poliisi yaffe y'Ekatwe ekutte abantu 5 ku byekuusa ku bubbi obuzze bukolebwa nga abazigu bakozesa majambiya n'ebintu ebirala ebimenya amayumba okubba abantu nga bakwatiddwa atubayina wano mu Kaduukulu nga twagenze ne twaza amaka gye babeera era ne tuzuulayo n'amajambiya 2 ate n'emmotoka 2 ezigambibwa okuba nti ze bakozesa mu kutambula nazo tuziina wano ku poliisi nga okunoonyeza kulaga nti bano bapangisa amamotoka ag'enjawulo ge bakozesa mu kulumbagana abantu. Bwe twakoze interrogation twakizudde nti bano bagendako n'esseeta nga 3 omwezi guno ne bagenda mu boutique ne bamenya ne babbamu engoye n'ebintu ebirala nga bano bajja kuba basimbibwa mu mbuga z'amateeka nga naye kaweefube akyagenda mu maaso okulaba nga tukwata bonna abeenyigira mu bubbi obw'enjawulo mu Kampala n'emirirwano. Abasirikale baffe bafunye amawulire nti abantu bano balabiddwako mu katale k'e Nabisaalu era abasirikale baffe ne basitukiramu ne bakola ekikwekweto okukakkana ng'abantu 5 bakwatiddwa okuli Muwanguzi Believer, kuliko Kato Faizo, kuliko Katongole Shafik, kuliko Kiyingi Abdala. Mulanga kigo okubeera abantu. Tukubiriza abantu okubeera obulindaala ate n'ekirala abatera okwazika amamotoka mubeere beegendereza ani gw'oyazisa emmotokayo. Olaba emmotokayo bwerugwamu nga gw'olowooza owadde muntu mutegeevu ate ne wabeerayo abagaba emmotoka nga n'abantu be bagiwadde bamanyi ki kye bagenda okugikozesa. So tubeere bulindaala baani ani gw'owadde emmotokayo okuvugamu oba agipangisizza nga ffe tukyagendera ddala mu maaso n'ebikwekweto nga ekigendererwa kyaffe kyakulaba nga Kampala teyina bubbi bwa majambiya. Tufunamu emmotoka zino nga bwe tugambye nti abamu bazigaba bamanyi muntu kigwagiwadde, so tujja kuba twekenneenya ebintu byonna nga naye kyetwagala okubategeeza nti bano abakwatiddwa bajja kuba basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Era eziba zikwatiddwa nayo eba exhibit okutuyambako mu kunoonyereza oba mu bujulizi bwaffe.
kosera buli mmotoka ne bwebeeyo bagenda mu URA ne bakozesa obukugu bwonna obuliyo ne bategeera ne nannyini mmotoka. Of course bannannyini mmotoka bajja kuba bakwatibwa kubeera n'ababadde bazikozesa twabakutte, so nabo tujja kuba tubategeera. An incident that we registered on the 6th of this month, that is July, of 5 assailants that broke into a mobile money outlet in Bunamwaya division in Wakiso district. Police at Katwe have arrested 5 suspects in connection with that aggravated robbery that was reported on the 6th of July 2026, and also other suspects are in connection with a series of robberies that have been happening in the Kampala metropolitan area. These suspects were arrested after a tip-off that they were seen in Nabisalu near the market, and they've been identified as Mwanguzi Believer, we have Katongole Shafik, we have Chiinji Abdallah, we have Kato Faizo, and we also, after a search in their homes, we also recovered 2 pangas that are allegedly used in their robberies. We've also impounded 2 vehicles that the suspects use in the commission of the crimes. The suspects are currently in police custody pending court. Our findings also indicate that the suspects allegedly participated in the robbery that occurred in Seta on the 3rd of this month. It is alleged they broke into a boutique and stole clothes, and also it is alleged they also broke into one office along Salama Road at a money lending office. Investigations are still ongoing, and also efforts to have other suspects arrested are still ongoing. We call upon the public to remain vigilant as we are doing everything within our means to ensure that Kampala is safe. I find out about the... Actually, it is alleged that the suspects hire vehicles from different individuals that they use for transport as they commit their crimes. However, we are going to investigate and verify the ownership of the vehicles.